Abaana bakyabalika ne Banamwandu bakyabalika naye nga abaakatuuka mu mukolo oba abaakatuuka ku lumbe lwa Pastor Yiga abaana bali abaana 33. Bamaama abaakatuuka twakalabako abakyala 4 bokka of which omu teyazaala na kuzaala. Ku lumbe olwa Pastor Yiga abaana 33 be baakatuuka. Tulokalire tubeere nga tukutuusaako amawulire ganeeno. Tukimanyi bulungi nnyo nti nno Pastor Yiga olunaku olwa Monday ekiro yatuva ku maaso era olunaku olwo lwennyini lwe yafa mu ddwaliro wali eri Ensambya. Bantu bangi baayogera ebintu eby'enjawulo omwali ne bapasita banne abaamulumba nga bagezaako okubeera ng'ate boogera buli omu kyasanga nga kyayogera naye ate oyo gwolaba awo y'omu ku baana ba Pastor Yiga avuddeyo n'atuwa bwino, avuddeyo n'atugamba nti taata waabwe abadde ayina ekirwadde ekimutawaanya eky'ekibumba ekibadde kimubala embiriizi era amaze ebbanga naye okuva we yava mu ddwaliro okuva we yava mu kkomera ekitalya tabadde kyekimu. Kiteeberezebwa kubanga ayina emmere gye yalya oba ayina ebintu ebyamutuukisaako mu mubiri gwe ng'ali mu kkomera ekitalya. Agambye omukulu Yalaama kumuziika awo ku kyaki ye kwennyininyini n'ayongerezaako era n'agamba nti omukulu ono Yalaama asigale ku nsi ennaku 5 nnambirira. Ekitegeeza nti bw'aba yafa ku Monday okuziika kuba kujja beera kwa lunaku lwa Sunday. Era ne twakikakasa ne bagamba nti bo bagenda kubeera nga batuukiriza ng'omukulu bwe Yalaama taata waabwe nga bwe Yalaama nti abeere ku nsi ennaku 5 abagoberezi be basobole okubeera nga bamulabako. Tulokalire ngenda kuwaako ono mutabani wa Pastor Yiga Abizaayo Augustine owa Revival Church ey'e Kawala abeere ng'ate akuwa bulungi bwino taata waabwe ku kiraamo kye yaleka ng'abagambye. Tuula wansi kkalira osubscribinga gwatanaba kubeera ng'ate osubscribinga gwate eyasubscribinga. Njagala okugamba nti kyokola kyakabi nnyo weebali nnyo okubeera nga osubscribinga sharingako ne banno commentinga awo naye nga wano ku MMTV twagala okukutegeeza nti Pastor Yiga afudde alina emyaka 44 egy'obukulu. Omusajja ono abadde okuwaako a brief history about Pastor Yiga abadde akola ebintu eby'enjawulo omuli church omuli TV abadde ayina bandi n'ebintu ebirala bingi nnyo. Nzikiriza nkuwe ku ono mutabani wa Pastor Yiga abeere ng'ate akubuulira by'alina okukubuulira. Pastor Yiga w'ommula mirembe, Mukama akuwe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kikwakire. Twala omukisa guno okutegeeza eggwanga esenda okutwaliza omusumba Yiga Alese Abizaayo Kawala. Mukama Katonda yamugye bulambulisa eno ena kusomeza abadde abiri mu mukaaga essaawa z'abadde 4 n'ekitundu ez'ekiro nga badde atawanyizibwa obulwadde obw'ekibumba nga yafiiridde mu ddwaliro Ensambya. Pastor Yiga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokuna mwaka gwa 1976 wafiiridde ng'alina emyaka 44 egy'obukulu. Yazaalibwa mu disitulikiti ey'Obukomansimbi mu kyalo ekimanyiddwa nga Mpama era nga bakadde be emugenzi Elizabeth Kwagala ono nga yafa 2018 saako ne mukadde we amanyiddwa nga Joseph Matofu ono yafa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi wa 11 mwaka gwa 1995. Okusinziira ku nteekateeka nga bezigenda okutambula ku maziika
yali yaleka ekiraamo kyakwasa bannamateeka be obwedda famire ne bannamateeka bali mu kusala ntoto n'okulaba ngeri ki enteekateeka bwe zigenda okutambula. Ekiraamo nga kigamba nti omusumba Augustine Gaabizaayo yalaama nga lwafa bayisaawo ennaku 5 nga tannaba kuziikibwa, era mwezi ennaku 5 bwe twabaze nga zigenda kuggwako ku lunaku olwa Sande, era bwe teekateeka okulaba nga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeera. Ekiraamo kye yagamba nti oluva mu ddwaliro bamuleeta butereevu mu kyaki ye, era bamuteeke katuuti abagoberezi be n'abantu be batandika okumukubako ebisekoni. Yagamba nti olunaku okusinza ku nteekateeka bwe twabaze ennakoze ku lunaku olwokutaano tugenda kuba n'okusaba okw'okujjukira emirimu gy'omugenzi n'okulaba nga tusaba Mukama Katonda okulaba nga amusobako Mukama amusonyiwa ebyo ebyamusobako ng'omuntu. Okuziika kwe era okusinziira ku kiraamo nga bwe kyatambula oba bwe kyogera okusinziira ku bannamateeka, yalaama aziikibwe e Kawaala okulinaana maama we omugenzi Elizabeth Bwagala bwe yagalamizibwa, era enteekateeka zonna ez'okuziika zijja kutambulira wano mu Kawaala. Mukama Katonda bw'anaaba atusobozesezza. Okusinziira ku kiraamo n'enteekateeka nga bwe zigenda n'abaana nga bwe batambula, tusuubira olunaku olwaleero nga bakulembedde banaffe aba A+ bagenda kumugyayo bamuleete mu kyaki wano e Kawaala bamutee ku kituuti okusaba kugende mu maaso. Nga omanyi nti ekintu kufa kintu kizibu nnyo, era ndowooza buli omu asobola okusaasaana. Kana akadde bakyasaasaanye, naye budde bonna Mukama Katonda wanabasobozesezza nga tukyali ffenna nga media fraternity okubeerako omukadde waffe tujja kuba tukolagire eggwanga abantu. Ojja kwogerako ku kyaki okusinziira ku nteekateeka n'ebyafaayo bya kyaki, omusumba Yiga Alese yabizaayo yatandikiramu ekyaki enene nga bwe tugiraba. Awo 2024 yatandikira mu Kiwuunya, yali alina ekkanisa ye ey'ebiwempe. Mwaka 2015 yava mu Kiwuunya, mwaka 2025 yava mu Kiwuunya n'adda e Kawaala wali petrol station ng'ovudde ku ddwaliro, kyaki ey'okubiri yasookera. Mwaka 2029 Mukama Katonda n'amuwa omusingi ogwasookera ddala ku ttaffaali lye eryasooka n'obusobozi n'asobola okuba nga ate yazimba kyaki eyo okukira olunaku olwaleero. Tabadde na kyaki yokka, nga media fraternity NSTV mu abadde agiwamu, era ne Revival Band ze zimu kwezi enteekateeka oba ebimu ku ebyo yabadde agenda maaso okuba nga atandika.